Uganda mwena abasuubuzi abakolera mu butale ate abasuubuzi abatuufu mwebale butatiiririra. Ensonga tukuŋŋaanyisiza wano olwaleero, nze Kivumbi Peter ndi musuubuzi mu katale ka Usafi ntunda bitabo nga ndi National Deputy Secretary General wa Uganda Markets and Allied Employees Union. Nsanyuse nnyo mwami Thaddeus ow'Akasiita weebale kulungamya interpretation yebadde tulemesezza ng'abantu beerimbise mu nsonga z'obutale betwagala baziveemu okutandika n'olwaleero essaawa eno. Abakeedi wakeedi n'owakatale wakatale. Amateeka agatufuga ga njawulo. Akatale Market Act ne KCC Ordinance. Abakeedi Trade Licensing Act n'amateeka amalala. Tubuuza owakeedi futazana leero ojjawa mandate n'okwagala okujja okweyingiza mu nsonga z'obutale gy'otasuubuliranga. Interest wagijeewa obwadiikuula bwo buzzeeyo mu akeedi. Waffera abakeedi ng'obagambye mu influence tobabuuliranga influence wagikomyawa. Wagamba abakeedi banyigirizibwa mu butale banyigirizibwa basasulira renti mu dola. Abachina bakola emirimu gyabwe ensonga ezo wazikomyawa. Bw'oba tonatubuulira nsonga ezo wazikomya ojjooti ate mu lw'obutale abeeteeseteese abeegatte otutabangule. Twagala omanye w'okola, twagala n'okumanya sente z'ogaba ozijjawa era ogaba zaaki. Bw'oba oyita omuntu okweyogerera ebizibu byabwe lwaki omala mugulirira sente? Kaakati bataddewo ku stage ez'enjawulo bagenda kuŋŋaanya baganda baffe ababodaboda aba taxi n'abatalina we bakolera bajje beerimbike mu by'obutale bagambe mu basuubuzi ba butale mbu bakuŋŋaanyiza nnyo. Abasuubuzi abatuufu muli wano, buli omu bizinensi gyakola emanyikiddwa. Njagala ab'amawulire abali wano mutaase eggwanga. Mudiraba abasajja abatambula n'oyo John Kabandazana leero wafuta nga beeyita ab'obutale. Buli omu agende mu katale kakulaga bizinensi gyakola. Bwe mugisangangayo neebuuka. Tukoye babulooka abeeyingiza mu nsonga ez'obutale ng'ate si basuubuzi. Babulooka tubakooye. Neyanziza nnyo neyanze.